abakujeno Kalekyezi Kayihura nga bwayogera gwake gwaka nga bwagamba enkuba etonye ne bwe mubeera mu ddungu ogenda okulaba nga ebimotoka bitonyesa enkuba nga bwagamba nti ekibuga kyesibe nga Jeno Kalekyezi Kayihura ayogedde naye kati ali eri simanyi bayitayo Kasajjama simanyi Kasajjama eyewaabwe mu mbuzi ze aba akyali awo nga bamuleetera ekibaluwa abazungu nti Sseruganda nene waffe tokkirizibwa kugendayo kujjayo na kikyo kati kyakkirizibwa akomawo wano e Kampala with time bino byonna byolaba ebikolebwa ku bannansi oba kubawamba mu bidroni oba kubatemula oba kubakolako fujjo waliwo ajja obifuniramu accountability. No one is bigger than Uganda. Era ffe excuse me bw'oba onyaguludde wano ettaka si liryo tukibagamba buli omu alina ewaabwe gy'ava okuliisa akakanja abantu baffe ku ttaka lyabwe lye mwabasangako ne mukwata emmundu ne mubasengula mu Wakiso mu Kato korido mubende ne mutta n'okubatta ne muyingira mu Nakaseke Luweero Kyankwanzi eyo yonna please mulina bannammwe ababavuunamira ababalyako obuwogwogwo n'obusentesente neffe tubagamba emmotoka okusula mu galaji omusula emmotoka tekitegeeza nti wafuuse emmotoka n'olwekyo bw'oba wafuna ettaka gurupu zammwe zino ez'abasaatuusa ezifuula abantu baffe emmombo ze kuba zirina sente zirina emmundu poteya zino gurupu ezibalya mu ngalo ne bwe zinaabawoyawoya mbusimayo oli wayogera ku ttaka basengula n'olwekyo asosola mu mawanga excuse me buli omu alina gy'ava ali mu kyalo gwe bawa ekitisaati kya kyenvu n'oyimba abeewo kakati ndowooza oli musanyufu future yo baagise kiwalinga ekitisaati kya kyenvu amafuta bafuna gabwere sebo kino maliriza nakyo sigenda kumaliriza nakyo dakiika 2 njagala kusaba bannansi Honorable Kiwanda ngwadde seconds 7 oba tojja kusula wano oli waddembe okutambula n'ogenda kayita program togisasa government yamwe nebanzi sebo bagaye musebulungi nze kyembadde maliriza nakyo lino eggwanga lyaffe ffenna njagala kukigamba bannansi abatufuga lwakuba tuli bajega akabondo k'abantu tebawera mutwalo tebasobola tubbalako ne tufuuka emmombo ze mu nsi yaffe ne batandika nga okubasengula ku bibanja mulinda balutamaguzi sebo neyanziza nnyo Mwami Museveni nkulengera nga naawe akwata ekkubo lya Asadi owa Siriya fwano mu Buganda tugamba nti bw'osanga akakadde k'emitala eri nga olumbe lukatutte ng'akako kakyaliwo kalina okwesabira nammwe bawolole abalya mu gavumenti bano muzeyongera omuliro simanyi tova ku meni bikiki ebyo bye mumuwaanawaana muwanise andoso oli mu kutiisatiisa akitiisatiisa soyinza okuba bamemba naye si Yes, oli ku Yugi Updates TV kusinza okuba ng'otuuliza webale nnyo kwekumira ku mayingo gano ntumidde nnyo mmwe mwenna abali emitala w'amayanja abali mu Qatar abali e Dubai abali e Saudi Arabia abali mu France abali mu Asia mwenna yonna gy'osinza okuba ng'owuliriza eddoboozi lino kutegeeza nti nkutumiddeko nnyo era weebale kola mulimu gw'amaanyi nengenda maaso n'okutumira ku mwenna abasharinga nammwe abalayikinga saako nammwe abakoze omulimu gw'amaanyi okusubscribinga okugaziya amayengo ga channel eno mwebale nnyo mwebale kola mulimu gw'amaanyi ogw'obutaweera era nengenda mu maaso n'okukubiriza mwenna abatannaba kuba nga mutwegattako nga wandiyagadde otwegattako okkirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubosula bulungi nnyo otweyungako ddala bulungi nnyo omukwano gwange ali eyampuliza naggamba nti gwe towerabirangako na mukadde akadde ako kajja kuyambako nnyo okukuleetera notification message okukuleetera information yonna anaabeera agenda mu maaso kweno channel gwe mukwano gwange ali eyampuliriza mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi mweraba